nentwali mwebyo biseera natwalibwa nga nzena nengenda mu bbanga waggulaawo bwe ntwalibwa mu bbanga nembeera ng'ekinyonyi nentambula nenseeyeeya nga gwe yeeraba nti oli mu bbanga obanga n'abakuliraanye bakulaba mwebyo biseera nga nze yeeraba ndi mu bbanga wali weebase bwalyoto oluusi nga ntunula misana tukunootumbiira oluusi nakibuuzako ne maani ngamba ebyo bibaawo kozi nengamba maama nga ndabaliyo ekitaliyo ekitali kituufu bino biki nga bw'otumbira eyo oba okolayo mbeera mu bbanga nembeera ng'ekinyonyi nembeera eyo waggulu olwo nno nkyali musiraamu ate nga naye mutabuliki mulungi nga neswala zonna nga zikyandemerera kintu eki okulinnya gendawa n'oluwalabu olinamu ndutonotono naye badde okimanyi nti abantu abamu olunsi baweereza sitaani naye nga balowooza baweereza Katonda batya kubanga ndowooza olunyiri niweerabidde mu Timoseewo n'agamba nti onywangako katono olwo olubuto Pawulo yali agamba Timoseewo kubanga mu ebyo ebiseera temwalimu ddagala newankubadde eddagala ly'ennaku zino ly'olaba olinywa ne likuleetera kino ne likuwonya kino ne lireeta kino naye ate liisa omuntu kale genda mutwaleko mu lwaliro bamukebe lumanyi bulwadde ki bw'olimu oba onoonya habbo naye ng'otegedde bulwadde ki omuntu mukatangira eddagala eryo ddungi sirivumidde nti bbi kubanga mu biseera by'emaaso abanaabeerangawo bulungi bajja kuzisanga eddagala eryo kubanga eddagala lino lyonna lyo tuli mu kulaba lijja nga lize kuwona naye nga nekyo likuteekamu ontegeera so nti naye abantu bali awo takwata simu simu ya sitaani tatwala omwana mu ssomero eddiini mwewagenda toyinza kubeera n'ennanga muntu toyinza kulonda omukulembeze toyinza kulinya ennyonyi toyinza gula motoka eyo lwokuba nti motoka kaadi ya 666 naate kinewunyisa nosinga n'abamu bavuga piki tosobola okugenda wali nibakwa kaadi ya piki tanti limu 666 byali bintu bingi nnyo n'obukwakulizo bwe bayina omuntu olunsi bw'aba ayenzeeko bakusena kikyotegeeza okusena kuteekebwe ne bakwejjako nga tokyasinkana nawe tokyabeera bakugoba bakuboola oba ne bweba nga sinaki olunsi yagadde kwagala kuba ng'oleetako ng'ekyo nga nakuyigiriza olunsi ate nga sigamba nti oba olunsi oyenza olwanyi sebo nga bakugoba. xpotv to the world. Nkulamusizza gwe wenna agoberera xpotv nze omwana soda abe akwata kamera enamba yaffe gikubeko stories zino zigenda zeddiringana tujja tufuna abantu bangi nga boogera ebintu oba oli awo ebyewuunyisa ebisasamaza abamu n'abamu ne mutuuka okugamba mbu tuli balalu. Olwaleero omwami gwendi naye nkusaba muwe obudde kalira essimu giteeke mu kyaja teekako data akunyumiza ate ebibye agezezaako binyumiza ne mugamba nedda tugende ku kamera obinyumiza abantu. Bulijjo be tujja nabo bagambe baba batwalibwa gye tutategeera olusi gye batutegeeza ntegeerayo olusi ne tugaana otutegeera batwalibwa myoyo. Omukulu gwendi nayo nnaku olwaleero agamba ye bw'aba atwalibwa gy'anaatugamba agenda yenna oloseero kiba kyanjawulo. So kalira ogenda tegeera ebyenjawulo ebimuliko okusinziira nga bw'abinyumirizaako n'ebyatannannyumirizaako agenda bitunyumiriza. Kyogenda okukola subscribing, ngenda kusaba subscribing, genda ku Facebook tuliko, TikTok kwetuli, Instagram kwetuli, buli wamu. Tukolera ku Ubuntu esangibwa Lugala Masanafu, balina ebisulo ebirungi, balina ebyokulya, ebyokunywa, balina halls mwosobola oteekera meetings zo, balina garden mwosobola otegekera buli kika kya kabaga. So bakubireko osobola okukola orders zo nga tonnaba tuukawo n'ogikola via online. Tebakomaawo mwabagala okwegolwagolwamu balina bukika kya massage, balina sauna, buli kimu ekibeera sides eyo mubitegeera abatera bidiringiramu mubitegeera abankusete tutera bitegeera nnyo ebintu ebyo. So bakubireko olabe ng'embeera etambula bulungi. Aba Cambridge bo bagunjula abaana bagendayo ne bakusomeseza omwana n'atuukaana omulembe guno gwennyini gwe tulimo ogudduka speed ekitone kye bakikwatako
ate endabirira nnungi nnyo obujjanjabi empisa eddiini y'omwana tebagikyusa ate omwana osobola omubawa ne bamukukuumira ebbanga lyonna lye bamukaanyiza nga bakola gwa kumukuwa oba oyo gwe wagamba agenda amulambuleko n'amulambulako. Totwala bintu bino simanyi seeti mu faliso bitabo abisanga ku ssomero. Gwe kyokola owaayo fees ezijja mu nsawo yo. Bali kumpi wano mu kibuga bali Matugga bakubireko. Sebo taata nsanyusa okukulaba. Nange okusanga ssebo. Bagamba batya eyo? Je tuli ssebo. Naye bameka nze ndi bwomu. Lwaki oli bwomu? Ndi bwomu. Tolina kika? Nina kika naye nze mpangala bwomu. Tolina mukyala? Sina ssebo. Olina emyaka emeka? 35. Lwaki tolina mukyala? Sinakkirizibwa. Ku myaka 35 ogenda kkirizibwa ku myaka emeka? Kijja kutuuka kubanga mishoni yange tenatuukirizibwa Mungu nga bw'ajagala. Ani alina okuwa olukusa nti kati ssebo okkirizibwa okufuna omukyala? Katonda. Kasookedde okule kuva ku mwaka 0 paka awooli wali weetabyeko mu kikolwa eky'omukwano? Kituufu. Nakikolako sinza olimba. Wamenya amateeka? Nakikolako nga sinaba kukkiriza kyendi. Wamala okikola weetonda? Okukikola mukyamazima nyinza okugamba nti nakikolako ogutaali gumu naye ngikolako nga sinatoka kola ki okukkiriza okusinziira nga bwendi nga tonnakkiriza kyoli kyendi. Naye era bwe nakikolanga ebyatuukanga byabanga bibi. Biki ebyo ebyatuukangawo ko ebimu ku byo bitusunireko buli we taba mu kikolwa eky'omukwano? Bwe neetaba mu kikolwa eky'omukwano abamu baafanga. Kiddemu ng'otunudde mu kamera wali? Buli gwe nagatanga abamu baafanga. Nga tebafa kintu kira kyonna nga gw'okitegeera nti bafudde lwakuba? Kituufu. Ate oba oluusi bw'eba nga atafudde naye n'abeerera awo nga tayinza kubeera n'omusajja yena. Wabanga wakabonero oba eddoboozi erijja ne ligamba nti kati ekyo ky'okoze oyo abonerezeddwa lwakuba ggwe? Era nga nkimanya. N'osiga ng'ogenda mu maaso ng'okolera? Bwe natuuka ebiseera bwe byatuuka ninga mu kyamazima kirabika kino kinkola si kino kubanga nange kindumiriza ningamba nedda kankireke. Walinga ku myaka emeka wawanikira emmundu n'oziza kugombola? Kubanga nawanikira emmundu ndowooza nalinga mu 25 awo ndowooza mu ebyo ebiseera ebyo. Kati ogambye olina emeka? 35. Myaka 10 teri? Ya. Soko obabuuzeeko babuulire n'amannya go. Era mu myaka 10 nga sinababulira amannya ga mu myaka 10 negye myaka 10 egyo nakikola mu mulundi ogwo. Tegerekeka. Ate wakikola naani? Gwe nagikola naye nagwe nagikolako naye mu myaka 10 nenge byaliwo ebyaddira tebyali birungi. Kati ate lwaki wakikola mu myaka egyo ng'ate wali otegedde kyoli n'ekizibu? Gamba nga bw'omanyi nti mu nsi eno gye tulimu ebiseera ebisinga waliyo ekijja n'osingana nga kikukozesa nekitewali badde okola. Kitegeera oba olunsi nga okyali munafu naye bwe kyantuukako nakubwa emigo nakabira ssaawa zaalinga 2 namba ne 2 zaayitamu. Emigo gyali gitya? Akuba oba tomulaba? Okubwa naye nga tolaba, n'okubwa n'okaaba ng'omwana w'emyaka 5. Mu kutegeera akolooza ani yakuba? Nabonerezebwa. Ani yakubonereza? Katonda. Wakubwa ku mbooko za Katonda? Tuufu nakubwako. Ate si kye kyakuma kubanga n'ebiseera by'emabegako juzi ndowooza nga guno omwaka nakubwako emirundi 2. Nakubwako nga ntuuse Kansanga olwa nali ndowooza wano ku Kampala Road awo naye nga nsobola kufuna we nesonseka nenkabirawo ssaawa ngezi nga ndi mukubwa. Kale kuva ekiseera ekyo emabegaawo nembigala. Nogamba togenda kuddamu kwegatta?
sisobola. Naye ng'omuliro kwe guli ku battery. Abasinga bamanyi temuliro tekuli. Kubanga ni manga nzaala bayagala kukola kolukwe nga balina gwe baagala kunfunya akatego n'enkabuuka. Bo bagamba ekikondo kyo kisaza. Ekikondo kisaza naye lwakuba nti mu kusaza kati we natuuka kubanga nagendanga step by step nawe natuuka nindabira ddala nga amaanyi mangi nga sikyasobola kubanga ntwalibwa naye era nimukadde agamba naye omwana wange oyo kiki kyatuukawo kiki ningamba naye Mukama Katonda kiki mukadde ono ng'alemeddeko nga ngagamba bangendere ku basawo bagamba nya abantu bewaffe entwetwe bantu bazibu. Oliwo entwetwe? Yesebo bantu bazibu. Oliwo entwetwe? Yesebo mba mu tawuni y'entwetwe. Oliwo entwetwe? Yesebo yemwe abanje sente ndeku nekugoba nze ebyo kale biyinza obaayo naye nga nzisibikiririzaamu. Niye abaffe gwani nze Abudukali mu ssebo. Olina abiri gokaga? No, nina amanya mangiko. Tugambeko ge tunaasobola. Wano mu Buganda mpitibwa Kafeero. Nolowooza kyajja kitya? Simanyi. Ffe wano mu Buganda tulinamu abantu baffe abajja bamaze n'emyaka 5, 6, 7. Nze ngenda kuba Western nga nkuze. Bwe natuuka muno mu Buganda nga ekika kyaffe bafuuka bankima. Naye tesigamba bafuuka bankima nti bakyetuma bwetuumi. Omanyi n'abantu beeyo balina ebika newankubadde nti abantu baba followinga. Era kyovula nti wano mu Buganda ab'enkima era balinayo omuziro gwabwe. Kana akanyonyi bakayita batya? Waliwo kanyonyi akabbiro katera kubeera awo ku gundi nga ku mabaati ne katambula kalina bigundi ebyoya bya white ne black. Nkerabidde n'okeraba bo bakimanyi. Kati ffe waffe ye Western gwe muziro gwaffe akanyonyi akabbiro k'ab'enkima. Mwerike mweddira. Aha kati bwe baatuuka eno ne basinga ne bagamba nti kakati kye kino kika kyaffe. Ate ojo kyegenderezeeko abakazi b'enkima bonna tebaba n'amabeere manene. Kyobadde okimanyi ekyo? Wakola otya research noyita mu bulega bw'ab'enkima? Si kuyitamu nkira kintu ky'okulaba n'amaaso go. Si tekyetaagisa kusooka kulaba bubu. Ogenda aleetera agavubuka gange okutunuulira buli alina amabeere amatono nga gamute abaana abaabo. Era kati ab'enkima bali kwetunula ku bifuba. Ate munanga bawala kati wali mwangu nga tonneezuula. Bwekyo bwe kyali. Bwekyo bwe kyali nali muzibu. We Kafeero Abdukali. Nate Western manye gwe bampita. Bwe ntuuka Kisoro Rwanda bampita Turahiirwa. Ate bwe mbeera Ankole bampita Tukahiirwa. Ago sinza gagenda munnyo kuba no simanyi na kye gategeeza. Kwegamba Tukahiirwa twafuna omukisa. Mukuvuna bwogiza wano mu bulwawo twafuna omukisa Tukahiirwa Ruhanga katuha. Twafuna omukisa ne tuweebwa. Bwetyo bweriri. Nga sinaba kulima ntuddeyo emabega obuzaale bwo kuba bimu kubifuula omuntu okuba ow'enjawulo mu nkula ye. Waliwo ky'oŋŋambyeko nti gwe bw'oba olina gy'otwalibwa otwalibwa wenna mulamba. Nsobola okutwalibwa nzena. Nsobola okutwalibwa mwoyo gwange. Jawukana. Ddi lw'otandika okutwalibwa lw'ojjukira? Ddi mu kutandika kutwalibwa kwange nga nze mu kusooka emabega nga simanyi n'ebintu byambangako bye sijja kwogerako bingi. Olumu daddi yanyiiza mu kunyiiza n'ekigambo kinayogera nga bwe nakyogera kyonna kyatuukawo. Omulala nalina muganda wange Kabugo ali Ntwetwe esaazi nawange ali Ntwetwe. Alina kiyankula nampisa omumanyi baagala ne bagamba kakati oyo takyali muntu yalimu okuwasa ali awo. Kati oyo tena kyatugasa tumala ng'omuntu nga bw'omanyi omuntu balina engye gye bakuyisaamu olujeregerero. Olujeregere. Kati bwe natuuka niŋŋamba naye
manyi nga bagamba naye nina muko wange awasa mwanyi nanzirako naga naye muko abala bakwata ettaka nga bw'omanyi abaana bano b'emisangi zino balema kukola naye baagala kutwala byabazadde wagenda kuwulira nti onakoze kino kubanga nyinawo muto oyo kabugo kennyini namumanirende ne bamuwa miliyoni 3 tugenda kutegeera nga zituuse eyo kati bwe bakwata ettaka lyange kubajjukira twalina kununula amaka ga mukadde ne batunda bwe baamala kutunda tumaze kununula ne babakawalala we bansingira nga tuwanyisaamu wali wange we nali ntunze ekiseera bwe kyatuuka nayisibwa bubi nnyo koolwo yagenda naye kubaana ne mukadde n'aba nga bagenda ku poliisi ntwetwe kati ne bagamba nti ono yaze n'atwala ebiwandiiko by'ettaka ayagala kuta naye mukadde mu kyamazima nawulira bubi ate nga saagala kubanga nyiiza omuntu yenna oba saagala omuntu anyiiza koolwo yali oba nkyogere simanyi tugambe tukimanyi kankyogere yali akkiriza mu bishaka bano abali mu bugwanjubwa bano beegunda eno Katonda yafa toolo osooka owulire ne mugamba naye oyagadde kola byokola byonna n'ogenda kakasa Katonda gwenyina ne mugamba nti kakati gwe oli mu kugamba nti owamwe yafa n'azuuka ateddamu okufa kuwadde ebbanga tono ogenda kakasa Katonda wange gwenyina ate olowooza wayita kameka naavaawo lindako oli emu ku nsonga lwaki Bisaka yafa sinza kugamba bwentyo nganze namugamba ekintu eki namugamba nti Katonda wange gwensinza ompisiza bubi naye bw'oba ng'oŋŋambye nti Katonda gw'osinza w'amaanyi nange gwensinza w'amaka tulabe Katonda omutuufu muli wakyogeza busungu oba walaba nga Bisaka baidemu abatamanyi Bisaka omwami oyo nze nali muwe ekitiibwa manyi lwaki y'omu ku bafirika naddala bannayuganda abatandikawo ekintu ekyenjawulo ne kitambula ne kiyingira n'amawanga agaliraanyeewo n'atuuka ku level ng'asinzibwanga Katonda era oyinza okumusanga ne muno mu Kampala mwebali abakkirizira mu babayita bumu ab'obusobozi bwe bumu bambala byeru era ne muganda wange oyo alina akanzu ya white niye yafa kati nebuuza bakyasi kwegamba ebintu ebyo ndagala kubwenya wali ebintu kwegamba kugambe nti biseera bino bye tulimu okimanyi nti abantu bazibe naye tebalaba atuddeyo eri tujja tuukayo tuddeyo eri ku kutwalibwako so mu kuzaalibwa kwange nze najja mu kujja n'ebintu bye nasisinkananga obuto olumu eddoboozi lyajja ne ligamba nti naye gwe kiki ningamba ninga eddoboozi lijja nga lyamaanyi nnyo nentya n'okutya nga lyogera kusisinkana n'eddoboozi nga lyogera ng'owulira kintu awo mu bbanga nga kintu kyogera walina emyaka ngemu nali muto nnyo ndowooza ne mu myaka ndowooza gyalinga ng'etaano kubanga nzimunange Mungu yampa nsobola okujjukira n'ebyaliwo obuto era juzi ndowooza tujja tuukawo naye nga bwe nali mbuuza mwami wange nemubuuza naye mami bino nebino n'agamba naye mwana wange ebyo obimanyi otya kunze mbiraba eddoboozi eyo terinajja mu kika kyammwe mwalimu okweraguzalaguza abasamize busabosabo kuba ne baŋŋamba n'ejjembe liyinza okwetimba omuti ne lyogererawo mu bbanga mu biseera ebyo omanyi abantu biseera bisinga bemabegako abasinga baali basamize sinza agamba tewalimu obusamize kubanga nze ayogera mu kyamazima ewaffe balina kye bayita emandwa era baweesa ne basinga babimanyi kati gwe tukakasa otya nti ekyo kyogamba ekyayogerera mu bbanga si mandwa yali Katonda nzize mbiraba naddala nga bwegambye nti okuva emabega nena binesitegeera naye ngenda kutuuka ntandika kubanga ndaba bintu bingi ekyo ekyajja kyagamba kyaŋŋamba nti ndeme kubeera n'okutya naye nga ndi muto era kyovula nti biseera ne bw'obuuza mukadde wange anzaala yeewunyanga nnyo twabanga babiri waka naye ng'agamba mukulu wange gwenza n'agamba naye gwe amaka ago bagalibeera gatya naye nga nze nakula nga ndi mu ntaali awo
embeera zange era nga tezitegerekeka era kyova olaba abantu olunsi wali ebintu byesaagenda ate ndowooza singa nagenda wala mukyamazima kirabika Katonda olunsingira nengamba Mungu weebale kubanga nze gwolaba asomanga nnyo naye nga nebyensoma olunsi sibikwasa kubeera mbadde ndakubuuza wasomako naye ogambye wasomanga nnyo naye nga byosoma tobitegeera kati kiki wasomanga ennyo ate nga tokitegeera anti lunsinga lunsi bwe mba nsoma byensomye bivaamu mu mutwe ne wabaamu ebirala bijja nga biki ebijja byabanga birowoozo oyinza kubeera n'owulira nga olina omuntu gw'onyumya naye naye nga omuntu ne bw'abeera akulala nti tayinza kukimanya naye ng'olina gw'onyumya naye ng'olina gw'oyogera naye naye nga ali awo amabbali tayinza kukimanya nga mwogera ku biki bingi nnyo byotalyerabira bikulu ebyo sikyerabira kwegamba bwe nali ndi awo n'ekintu kye nalaba nga nali ngenda kufa era ebyo ebiseera ebyo daddi yakaaba nnyo kubanga obulwadde bwankwata oba gwali mutwe fakiti nejuzi mabigako ogwankwatako emabigako eyo gwakoma ne gunziramukko naye nafuna okulwanyisibwa myaka ndowooza naye nga 8 awo daddi n'okaaba n'akaaba ne bakunganya ekyalo naye nga omutwe gunfuukidde omutwe naye bwe namala okutereera mbaako mesegi ginafuna mesegi kyani yagireeta eddoboozi lye yagireeta nga ligamba ligamba wala bibadde ebindwanisa kubanga yakyovola nti nakati nina ebintu lunsi ebibeerawo waka kati nga saawa zino bova kunkubira essimu nga nina muganda wange ali mu gwaddalo waliwo omuganda agenda okukola ali mu gwaddalo naye ate nga mabigakawo nagendayo kati mba ninjogerako naye natereera naye ate bwe namugamba yagaana era juzi ne mabigakawo nawe nayita bonna nimbagamba kino nekino mukigaana naye mugenda kula kigenda batuukako gamba nesiŋŋaana nga wali ebintu binzijjira naddala byatandikira nnyo nga mu famire nimbeera awo kwegamba nga bijja naye nga nange ninga tabitegeera butegeezi omanyi kubeera nga like ng'olina ekikuliko naye nga toneezuula nti olina kino naye nga waliwo ebintu bijja naye ngamba naye bino kiki kwegamba nembeerawo nentwali mu ebyo biseera natwalibwanga nzena neŋŋenda mu bbanga waggulu awo bwe ntwalibwa mu bbanga nembeera ng'ekinyonyi nentambula nenseeyeeya nga gwe yeeraba nti oli mu bbanga obanga n'abakuliraanye bakulaba mu ebyo biseera nga nze yeeraba ndi mu bbanga wali weebase bwali otu oluusi nga ntunula misana tukunootumbiira oluusi nakibuuzako ne maani agamba ebyo bibaawo kuzi nengamba maama nga ndabaliyo ekitali kituufu bino biki nga bw'otumbira eyo bookolayo mbeera mu bbanga nembeera ng'ekinyonyi nembeera eyo waggulu kyakomyeyo bakoosajjo nalinnya eyo waggulu mu bbanga nendinnya bwe nti nga neto mpaka eyo mu bbanga nendaalira eyo naye nga kale ekyo nakyo kyakomyeyo naye kye kyasemba kumbeera eyo mu buto naye nenzija nga ntambula bwenkyo kati nawe natuuka ntuuse njagala okuwasa ku myaka emeka ndoozeramu egyo emyaka nga bwemumanyi abantu batasomyeko nyo naye njagala mu myaka 20 nga bwemumanyi abaana gye babeera baakirira njagala kuwasa ndowooza tebyagaana kyekyagaana omugole yagaana oba yingini yagaana okustarting yingini yalinamu ngere starting bulungi nnyo kubanga ngere emirimu gyekola emabbali nze kugambe nze ngenze kukiriza natambulako ssebo ng'okimanyi naliko nakolako ne mu kampani fresh dal eyo mwebyo ebiseera nga tutambula eyo ankole yonna ngera yingini etuuka ekola bulungi naye natuuka ekiseera ninjagala okuwasa nebigaana olunaku lumu nali nfudde
olunaku lumu kino naleeta omukazi bwe yatuukawo waka yasulayo lumu lwokka ngenda kudda nga ebisimu agamba nabirese wali siriiwo naye ng'embeera gye yalimu nga buli lwemba njagala kuwasa mu byaddala nfuna ekintu ne kijja ate bwe kijja bw'aba teyekyanze nze yekyanga gw'olaba bintu kuba kati kyemmanyi ekintu bakuwabula ne bagamba tokola kino just bw'olemezaamu nebibaawo ebivaawo gwe tewali kikulabula wabula okuwasa kugaana bugaanyi gwinogamba ebiseera by'emabega eyo kwegamba nafunanga message naye olunsi nga sizitegeera kubanga nga nibwe bijja ebintu bino bizibu kwegamba kinaga neŋŋamba okwezuula nomanya nti ndi kino yinza kulwawo kubanga natuuka nebuuza namala n'omwezi nga nimukusaba kufa nigamba nti togenda kufa mwezi mulamba nga nsaba ngani gwosaba yakuti nsaba Katonda wange anzijewo kusinzira bye nasisinkananga kuba nagendako wa daddi wange nimugamba daddi waliwo bino nebino nagamba mwana wange nze sibisobola amanya goyogera galaga ga kisiraamu bwagendangako ku mizikiti ebyo ebintu n'obibuuzaako byamulemerera negwe nakyalyako naawe namuwongose bwanu muyengaawo mabegakaawo nga nkyali eyo naye nga tena kyasobola olaba nga tetugenze wala lwakuba nti ennaku zino abalokole nabo balimu abafere bangi nnyo naye gye bali abalokole asobola okuba nga mu byaddala ayina amaanyi nga kyakoze nosiŋŋana nga ze nakuyamba teri ddiini ndala zonna nga tetuwulira abalombeddwa abagira n'amazzi n'oteri kati abo bantu balaba abo amaanyi gababeerako ga kiyaaye ga Lusifa kati Lusifa yinza kulwanyisa Lusifa simanyi tekisoboka singa kyerebwa ekyo singa bantereeza omanyi gye natambulira omanyi bye natunda naye nga kikyoyagala otereeza muli nganze nebyanzijiranga nga bimalako emirimu bwe bijja seebaka ekiro ng'emisota gijja kasa gijja nga sijja kwebaka nembeerawo naye nembulwa emirembe kuba nagenda waddaddi wange nzaala nze nemugamba nti nangamba naye tasobola kati naaliwadde nkolaki nagendako wamwalimu nembimunyumiza nebimulema emisota we gijja mbeera ki ebeerawaawo gikukanga bwoti bwe jjajjanga jankanga bukanzi nga gijja mingi bwe gijja era nina ne muganda wange Wahabu era omusota naye jamulumbanga jajjanga ne mu nyumba kyemmanyi watambulako n'ogenda nga mbasamize balina kye bagamba nga java balina kati nokankubuulira olunaku lumu ntwalibwa musabo sijja kumwoga kwa bwe namuge bajja gamba mukubira akalango ntwalibwako musabo kubajjukira nti bagezaako byonna ne bigaana bwe bantwala musabo lye bali beekakasa tebagamba nti musawo chairman wagonda akulira abasawo nti mama fiina ndowooza gwe bateeda ndowooza gwe balaba ng'owamaanyi si bwe kiri simanyi nga bagamba nti yakulira abasawo kati ayinza abakulira nga si wamaanyi gojolaba gwe balonzeeko mu kika oyo yabeerako empewo ekitegeeza yabeera w'amaanyi kene mama fiina sirowooza nti ayinza kubeera kulwabasamize nga taliko amaanyi sigaanye nti amaanyi gaabwe akatonda simanyi ne gyasi nkireeta ng'ekyokulabirako ntoyo gwe bantwalako yalinga mama yali w'amaanyi kwegamba gwe bamanyi gwe beekakasa naye bwe bantuusa buli kimu kyonna kyazikira nagamba muntu kika kyo nga tewali wadde empewo yinza kuyimuka era bwe nali nvaayo nyenenyezebwa naye ate ogambye emisota gyakujjiranga bwemba ntera owuliriza ennyo bagamba akabonero k'omusota kabonero ka sitaani
kati process kyawo gwe yalondibwa kubanga ebijjeewo ebikusumbwa wezuula emisota gwe tomumanyi biseera ebisinga n'omuntu alondebwa Katonda daimoni zimusumbuwa nnyo nga zimanyi nti afuuse mulabe wa Katonda mulabe wa Sitaani. So gino jajjanga gikutwale oba gikujje ku mulamu? Jajjanga gindwanyise kubanga nze gwolaba entero zempiseemu nnyina za mubiri nga ndi mulamu nga kati nendwanyisibwa naye nasuula kutendekebwa olunaku namala wiiki emu nga ndi mu kugobebwa nga ngobebwa abajaasi bangoba ndwana nabo bano betulabirako ddala aba Uganda betulako physical bo tekyajja nga bano obwa boolaba bano bajaasi naye nga bw'obalaba bwe batyo naye nga bajja nze nga nze abalaba nzeka mbola oli luddawo ntwetwe ekyo ndowooza kyantuukako naye ne muno tebalina kye bagamba bagoba nga bankuba bandumba bakuba wano bakubye wenva wengenda nziruka ngenda bagenda kuba wano nga mbubuseewo ngenze nintandika kulwana nintendekebwa naye nga tuzeeyo mabega nti mukyamazima nafuna tiizingibwa ennene nnyo naddala mu bulamu bwange nga neebuuza n'okwebuuza naye kiki kyatuukawo kati bwe natambula neŋŋamba naye nedda neŋŋamba kati we bituuse nze binsobedde kubanga olidde ebyange olunsi nabitunda biweddewo ntunze nkoze naye nga kaakati nkole ntya kati kwe kujja kwe kuyingira mu bantu ab'eddiini kubanga anoonya kuyambibwa jjukira ngenze mu basawo Abaganda biganye eddiini gye wali osoma eri gye bakuzaliramu naye biganye ngenze wa mwalimu nani mwalimu gwe nagendako awo egundi namuwongo awo biganye ngambye kaakati nkole nintandika kusaba essaala y'okufa nve mu nsi kubanga nga bingi ebinumba okubirwanyisa kwegamba ne bwe mbulira muzadde wange tasobola nenoonya kyokola ne birema ningamba naye ddadda mu butuufu nkole ntya kati ningamba naye mu butuufu simanyi kyakola naye mabegako awo nadde kyasinga kuntabula ddala kubanga ndeetera kubanga ngenda kunoonya okuyambibwa naddala kyekyabakazi nefakiti nina ne gwenoonya gwenjagala era ateekwa kujja Jennifer mukazi mufumbira sijja kubyoga naye mwetaaga lwaki omunoonya toyogera linnya ly'eddala nyina ensonga lwaki mmanyiko Jennifer era mufumbira wali obaddeko naye mumanyi nabye mumanyiko era mwetaaga era bw'abanga abamulabye mukazi wa malali bagayita batya ngana nje jatunula nga malali endali yaya mukazi mweru nti mufumbira era mwetaaga ayinza kunoonyeza ku 07523600087 eri 075236 emirundi 287 era mwetaaga kubanga naye n'ensonga ze kale naye Jennifer onoonya waaki totola omuntu w'ekikyamu ne bagamba ayise wano si ekyo Jennifer oyo nyina ensonga zange naye kubanga gyemanyi ne gyayitali mirembe naye yazaalibwanga alina byayina so netaaga naye nga kyo kyemanyi kubanga zibwendaba waliwo ebibeerawo tayinza kumanya naye ateekwa kunoonya ateekwa kubanga yanoonyako naye nga tena njejjanfuna kubanga semba nga muyirire ng'aliyeyo kusaidi z'ekasangati nakasajja eyo ng'omuwulira oti omuwulira ku leediyo oba gwobeerawo n'owulirako nengenda n'okumunoonya naye lwakuba nina kinatuuka awo ogwo omuggo gukuloosinga awo ogende mu nakasajja ndowooza gwe gwawula wakisona ki guli awo nabye nasangawo bingi nabye nasingaanaawo amaanyi gali awo bye nalaba bingi nga ngenze mulaba era ngamba kanzireyo nenzirayo nemba nga nakomawo so bye bime ebyo
Nye neŋŋamba naye kati ŋŋenda kola ntya. Neŋŋamba naye ddala mutuufu ŋŋenda beerawo ntya. Ogenda kutuuka n'okwasa n'osinga n'olunsi oyagala kufa. Bwe banga ate sinakufa olunsi okubibwamu naye ogobaddeko naye tafuna mirembe. Bw'aba tafudde ayinza kubeera nga tagenda kuddamu kufumbirwa ne bwafumbirwa tafuna mirembe. Ngamba kale kansooke nkibeezeeko nkireke. Kale bwe namala ebbanga nga ne mu kutambula n'entambula nga ne Mukama Katonda ŋŋenda kola ntya. Olwo nno nkyali musiraamu ate nga naye mutabuliki mulungi nga ne swala zonna ngezi kyandemera kintu eki okulinnyinnyo ogenda wa n'oluwalabu olinamu tonotono kuba zonna ngozi anti saaga neŋŋamba nti okyerabire kinagambye. xpotv to the world.